Akatambi ka leero ka bakulu bokka gw'atannaba kuweza myaka 18 akatambi ka luno kaleke kalimu ebigambo ebinene ebyesisittaza eby'omu kisenge nga bisaana gwe wekaweka eyatuusa emyaka gy'okuwulira ebyo ebigambo teekako n'okukola ebikolwa eby'omukwano. Tukyaddeko mu maka g'omwami Doni Muhammad wavuddeyo leero n'abeera nga ategeeza ensi nga ye we yakombanga ebbakuli era n'atugamba nti yakombanga ebbakuli n'agenda okuva mu magulu ga mukazi we yenna ng'awunze ng'alinga ava okunywa ebita by'omwenge emikono ng'akanka n'emikono ng'oyinza okugamba nti ava kukwata ku mukoowe oba ku nnazaala we. Kati nno kino kiddiridde ku live emu gye yabaddeko ku mukutu gwe ng'era watera okukikola n'abaako gwanyumiza emboozi eno munnange omuntu oyo teyabadde bubi ne babeera nga vidiyo eyo bagirekodinga ebigambo byonna ebyabadde bimuvaamu wabula nze nga adita obanga gwe omwana ow'obuwala abasajja abacekerakekera abasajja aboogerayogera abasajja abatasirikako nga buli ddakiika asabukasabuka ayogerayogera alinga akuuma kakasooli omusajja oyo mwesonyiwe mugenda tambula n'obuswavu mugenda kuswala mu bantu buli yonna gy'oyita abantu nga bakutegedde anti omwami wo akwabiza ayogera eby'omu kisenge byonna ebintu byemukolera mu kisenge yamanyi nga woowunya wansi yamanyi nga wootatawaaza bulungi yamanyi we wamogoka yamanyi kwegamba buli kimu yamanyi nga woowunya wansi ekiswa ekyo ekibi n'ebintu ebirala agenda kubanga abiraalaasa mu bantu so nga tubadde tumanyi nti bw'obeera mu mukwano n'omuntu ne mutuuka mu kikolwa ekyo eky'okwegatta muba mukkiriziganyiza emyoyo gyammwe giba gisisinkana musisinkanyisa myoyo kyobulaba ebiseera ebisinga omuzimu gw'omusajja gwe weebase naye gusobola okuyingira n'omusajja omuzimu gw'omukazi gusobola omuyingira kubanga tuba mu kugatta myoyo kyova olaba omu kwabo agwobadde naye nga mukazi wo waafa bamanyi okubajjako obupale bwammwe obw'omunda okusikiramu ogwo omuzimu guleme kusigala na mukyala oba na mwami. Bino nno ebigambo byenjogera muyinza okugamba nti mbiwanze buwanze njiyiza biyiye nga bweri enkola yange obutambi bwe butinze mbu bateerawo muleme kunneetikka kugamba ekikazi ekyo kyogera nnyo olaba kituusa okuwaayiriza kituusa okwogera ebintu we bito ebitaliimu nsa kintu kikulu lwaki tekyeddako obutambi obwo mbu bateerawo awo okwewala ebyo wabula ng'ate neyongera okubajjukiza nti ku mukutu gwaffe kuno ku channel yaffe ya Shila Adita gwe gyegatteko ng'okola otya ng'osubscribinga ekigambo kibeerawo awo ekigambo subscribe kwata ku notification bell ekubeera awo waggulu buli video yonna gye tuteekayo ebirenge ekutuukako laba videos viewinga videos zirayikinge commentinga awo wansi tomanye nti nno obutambinga bunene bukutuukako munnanga ate era teweerabira kutugamba gy'owangalira oba gy'osinziira kijja kubanga kitukola bulungi wabula ate kambasooke mbateereyo akatambi kaneno kenjogerako ate era tukomewo bane omukono guno gusobola okuluma guno nagaba nenyambaako sinze nzira fena tufuna mu lwaki ondekerera nakuyambayambako naye ekyomukisa omulungi yali mukulu okusinga nga ebimu akulagirira nti kati kola bwoti tolaba bayirawo omukazi wakulagirira bananyuma kwala omukazi agamba nze fiiringi zange ziri wano okitegeera waliwo okutuukira mu mabeere n'akugamba nze fiiringi zange teziri mu mabeere kati ng'olina akola otya alaga ebbakuli ogimanyi gumiikiriza Doni kyogamba olina diguri mu kugwa ebbakuli kati experience wonna eyakulabisanga ng'omaliddeyo omutwe oba olina obikola omwana wabandi omuteeke omutuse ku ntikko Doni tonaweza myaka gituusa mu nti ku ntikko olimba kuki eraba ono kyayogerako byonna obikola naye nga weebale kubeera musajja mukozi bambi twali tumanyi ogenda kuddirira naye bambi wasigala okikuba anti nali nfunye experience ebbanga linamala naye kuba yali kyanzikiriza nga nkola naye buli kimu nkiraba kati ye mulwe yali nga alowooza akutulugunya osasulira byakuteekamu ye so nga gw'oyiga ate awo wali musajja mugezi nnyo okumulemezaako eriiso okuyiga batolosa batya osoma otya location connectinga kuba madaamu
kubiyiga. Ate nawulira nti mulina ne ka app oba yakakulekera kemugulako emirimu. Ate app nze yali yabomulagirira kubanga tugendayo ne tujjayo emirimu. Naye kati nakati nkakozesa nfunyeko emirimu gy'omu masomero. Ebyo nno tebibadde bigambo byange, bibadde byoyo abyogedde. Nze ebyange mujja biwulira nga tukomekereza vidiyo eno. Tetusobola kwogera ku Doni Muhammad ne twerabira mukyala we gwe bayita Doni Asiya. Nze bano nabagamba ekigambo Doni bakyejjeko, erinnya Doni erisookezaako Doni DON basobole okuba nga balyejjako mu bwangu kubanga batukonfuzinga tetumanyi mannya gaabwe matuufu. Ebigambo ng'ebyo Doni bibeera ne meaning eri abo abagitegeera, naye ogamba Doni toyinayo kyabugagga kyonna mu bulamu kisobola kutiisa nsi. Tozimbye ku masomero, tozimbye ku makanisa, tozimbye ku mizikiti, tozimbyeko ku malwaliro, tozimbye enguudo, toyinayo kintu kyonna, toyina fakitole, toyina bintu nnyo bya bugagga ebisobola okukanga ensi. Erinnya ng'eryo Doni tosaana kulyetuuma, wabula nga bw'omanyi nti ffe Abafirika 9 miliyoni 15 abamanyi nti nno mugagga. Abaana abo twagala erinnya eryo babeere nga balirongoosalongoosaamu, teriwa nnyo makulu nga tonnaba kulituuka. Tetusobola kwogera ku Muhammad ate ne twerabira okwogera ku mukyala we Asiya. Asiya ono bukyanga agenda mu kkomera alabika yakyuka, abadde abuze ku mitimbagano era nga tatera kuteekayo obutambi, tatera kwogera wabula olunaku olwaleero avuddeyo n'aba nga akubiriza mwena abantu abamukkako ne mumuvuma era n'abawoninga n'abagamba mwena abali mu muvuma nga muli mu ggwanga lya Uganda. Beerayo ng'okimanye era muvume ng'omanyi nti agenda kuteeka mu mbuga z'amateeka. Era wano n'atugamba nti ye takyatwalira amateeka mu ngalo, yayize kyawedde. Bw'onoddamu okumuvuma n'omuyisa mu kamwako agenda genderawo wali bamukuuma ddembe mu bwangu akuguleko omusango babeere nga bakunona bakutuuze mu kajoyijoyi w'ebizibu oba w'ebyo ebigambo byeweereetedde byoyogedde ku mukyalo oyo. Tugenda kuba nga tubaterawo akatambi ako nako mukewulirireko ng'ayogera ng'agamba ngenda tandika nange okusibisa ku bantu nkoye ebintu by'okummanyira. Katugenda ku mukatambi. Buli anvuma ng'oli mu Uganda lekerawo okunvuma kubanga ngenda kusiba. Mbawa the last warning kubanga sikyasobola kutwalira amateeka mu ngalo, sikyasobola kutwalira amateeka mu ngalo. Kati ovanga ku muntu alozaako ku mateeka ate nga yasomako. So tukume obuntu bulamu, tovanga eyo n'onvevengerako. Omanyi nze ebintu byange ntera bawoninga kubanga mu bulamu bwange obwa bulijjo njagala nnyo peace of mind, njagala nnyo emirembe. Nze bw'otuuka ku kyalo gye mpangaalira, you can't find there anybody record about me. Oba ebbanja lyonna nti nagenda ku dduuka ne neewola omunnyu oba nagenda ku kibanda ky'amanda ne neewola amanda. By the way, nze sirina amanja mu duniya. You get the point? So ebyo bye ndi okuwulira mbu simanyi attack whom you can, simanyi gosobola, tebiriiwo mukwano. Ogenda kujja wano ombuukire from nowhere ngenda kusamoninga ate nkusibe. So be careful. Ebyange ntera nnyo okujja wano ne mbawoninga bamba munnange nno gooliko munnange. And then you people take my words, you know, mwamulowooza nti nze buli kaseera mbeera nsaga. No, I'm a human being. Okitegeera. So njagala tubeere abantu abalina humanity nti no it's not all about nti omuntu gosobola gwoba okolako obulumbaganyi oyo gosobola naye alumwa. Naye ekirala tomanya azitawakwenkana ki, kyekintu kyosookerangamu okwebuuza. Nange in this social media platform
si buli kitukwatako nti kiri wano tuteekawo bye mwagala kulaba mmwe nga mmwe. You get the point? Naye ate tulina obulamu besides social media, tulina obulamu ffe ng'abantu. So ogenda kujjawo erijjire ku muntu agambye atya? Ndowooza mwenna muwulidde. Agambye atya? Kansuubire tewali muntu yenna agenda gamba nti nno teyategedde, teyawulidde, teyabaddewo, tebamugambye, tebamushyalingidde, tebamutaaginze akatambi kako tukabateereddewo nga munnamu abagamba agenda tandika okubasiba. Munansonyiwa okusekamu. Kino kyewuunyisa era kyennyamiza. Tugambe nti n'omukyalo ono yakyuse. Oba tugambe nti n'omukomera gy'abadde yayigiddeyo. Weewo nze sisobola kukumatiza kikumi ku kinnaakyo kubanga ebintu we biti tubimanyi. Tukimanyi nti akaseera bwe kanaagenda nga kayitawo agenda kuddamu mweri embeera ye lwansonga Bannayuganda baavudde bangi nnyo ne bayiwa omubiri ne bakuba embeekulonze. Bannayuganda munsobera ku kiki mwagala. Omuntu agenda n'avaamu ebigambo ebitali byasa, ebigambo ebitanyuma, n'abyogera ku baganda b'abantu, n'abyogera ku bakyala b'abantu, ku baami b'abantu, n'atandika okuyingira famire z'abantu, avumye bamama b'abantu, abalayisizza, avulungutanyiza famire z'abantu, bamukutte babeere nga bamuvunaana. Ate mmwe abaali beefuula nti mulumwa luli ng'ayogera ebyo ebigambo, ate mmwe muvaayo mumuleke, lwaki mumusiba, mumuveeko, mukazi wa bizibu, mumulebe, tumugjeyo, tukole bino. Buli amwogerako ne mutandika okumuvuma. Kati neebuuza omuntu oyo anaayiga atya nga temumuwadde budde buyiga? Abannayuganda muli bantu babi nnyo, muli bantu bankwe nnyo. Kyemwagala ne kyemutayagala abantu tebasobola kukimanya. Musaana kwewala. Mulina ekikolimo ky'olukwe, mulina ekikolimo ky'enkwe. Omwana oyo by the time gye bamuteeredde mu kkomera, yes, ekkomera tebalyagaziriza muntu yenna, mwandibadde nga busirika nga muwoza kimu, yiga okuva ku ekyo. Mwandibadde mumubuulirira wabula si kumuwaga tannaba kuyiga. Wabula ng'ate tugendagendako mu katambi ke ak'okubiri wano avuddeyo n'ayambalira abakyala mwenna abakozesa emitimbagano ne mubeera nga muteekako abaana bammwe nga mubayigiriza okwogera ebigambo eby'ensonyi, okuvuma abantu, okuwemula abantu n'ebintu ebirala. Tugendagendako ne mwaka akatambi ke ndi mu kwogerako ate era tumale tukomewo. Naye mu katambi ako twebuuza abadde agamba ani? Yandiba ng'agamba ggwe. Abaana abato mu kamera, mujja abaana abato mu kusabiriza, mutyoboola ekitiibwa ky'abaana. Mutyoboola ekitiibwa ky'abaana bammwe. Mujja abaana abato mu kusabiriza, mujja abaana abato mu miidiya n'okuboogeza ebigambo ebinene ebizitewanga emizindaalo, ebizitewanga emizinga. It's really very bad. Gwe mama sabiriza kubanga eno ensi, actually the world is using you. The world is using you. First of all, you are not educated. You have a big platform, you have a big following, but you are working for actually for what? You are working for daily meal. Okolera mere ya lero. You are not working for the future or to brighten the future of your kids. Naye okolerera mere ya lero. So just know the world is using you. For example, nze Doni Asia sobola kuva ku location ewange wensula nengenda awantu mba I'm going to work for 100k. I'm going to work for 200k. I spend all of my time there. I spend all of my days there. That's not me. I'm a poor, proud beggar. That's me. So the world is using you, and the world is going to dump you as I use the tissue. I'm telling you this, I'm telling you this, my sister. The world is just using you because you are cheap. You know, we always have what we call cheap products and good quality of products. So you are among the cheap products that everyone can use you. So you've been used alone to not bring your kids in. Because very soon the world is going to dump you. Or the world is going to flush you the way we always flush the stool in the bathrooms or in the toilets. So leave the kids alone. They need their privacy. You have your mother. Take them to your mother. Let them be there
do your own things, play your dirty games, lya mu bantu enkwe, lya obusente okulyamu abantu enkwe, as you are getting for them for what to eat. You get the point? Naye abaana bajje mu kamera, because those kids, they have a future. Ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Here on social media we have a lot of zezinono updates z'olunaku olwaleero kansubire nti n'obutambi buno bukutuuseeko bulungi bugenda kunyumira era nga ogenda kubuyigamu kyamaanyi nnyo era bw'oba oyizeemu tukakasa okuba nti ogenda komenti nga otubulire ki ky'oyizeemu igwe osuubira nagudi kyali kituufu bamutemangu ago oba wali oyagala abeereyoko ennaku nga 5-6 wali oyagala nagudi abeere mu kkooti wiiki oba nedda golowooza ebintu ebyo byali mu musaanya ye kankubuuze olowooza nti omukyalo ono yayize ku byebyo byonna byonna byabadde akola oba nedda kati nno twogere ku mwami omwami bwe golowooza kituufu omusajja okuva n'ayanika ebintu by'omu maka ge n'aswaza mukyala we nga bwamukuba akacyabali nga bwamugwa bakuli ng'omukazi waatakutabulira kyeka ayagala kwegatta awulira kyeka omukwano guli waggulu n'ebintu ebirala omukazi nga bwali omukalu bw'atava mu mazzi ekintu ekyo golowooza kyasa bannanga abakyala nkomekereza mbagamba muyige okugwa mu mukwano n'abasajja abayina endowooza z'abantu abakulu omusajja atasirikasirikako gye buva ne gye bujja omusajja ayogera ennyo si musajja mulungi nga buli kimu akyogera si musajja mulungi omusajja ayogera buli kifa mu nnyumba ye n'emabega wa kateni z'obuliri bwe omusajja oyo si muntu mulungi era w'omugwako mugobere wala mwannyinaze odduka ekinene kyawo nga abasajja bwe batyo si basajja babeera bakyali bavubuka yeyo mistake Asia gye yakola kwagala mwana gwasinga bukulu kwagala muvubuka ng'amusinga obukulu abavubuka abo abakulu oyina okukola ennyo okulaba nti obasanyusa oyina okumubuulira ennyo omutaminge afuuke omusajja otherwise bwe munadda nti nno ku bino nti nno ento tenywa enkulu tenywa simanya okwagala omuto kiina buzibu kikasita obeera ne ssente nabiki bagenda kubaswaza obutambi obwo bwe mukola bugenda beerayo ku mikutu egyo n'abaana bammwe bajja kubanga babulabako munnange tubuulire gulowooza ki ku videos nga zino ng'okomenti nze twekuumireko subscribe nga kwata ku notification bell commenting ate era linda video yaffe ey'okubiri egenda okuba nga ejja imbagalanyi